Ana ebyokunaaza bannange nedda nedda. Nogansagala kumanyira. Emwanze kansoke naabe. Naawe onaabe. Nanaaba. Nga nyakulako kapale kange nga akakunya kwecho. Konze Yesu ono sinkanye Yesu simanyi. Nyankola ebyabalungi. Yes, talabanga ko. Kunjoleza akapale kyasanyusa. Nuka ku time yokukola kyoba nkyogere kyonti oba nkibuuke. Okunaaba mu kuvaayo mu kiyiga. Twepepese tuzze ku buliri. Akumanya omusajja oyo yali muyaayi muzibu. Olwo olunaku talina kye yakola. Kasita yafuluma nandeka ewuwe naŋŋamba ojja gende kawungezi kasike ngende kofisi. Nasanyuka. Nenkubira baba ne mugamba bannange ono nsanze faaza. Okimanyi ekiro teyankuddeko. Mwana gw'omusajja ategeera ng'era bwe yaŋŋambye. Nga bakomawo nga ŋŋamba togenda genda leero ojja gende enkya n'afuuka enkya. N'olwo saagera n'ekyo ekiro ky'olwo teyankwatako. Konze baaba okimanyi ndi eno ndya buli kwebaka kulya. Naŋŋamba mwana gwe wafunye weekwate bulungi. Olunaku olwokusatu yandya. Kumukutu kwetuli Tronaz Media amanya Tronaz nga bulijjo ba nyingiddewo. Awo nno ndowooza muba mukitegedde nti tugguse program ebiwobe mu nsi y'omukwano yeba etandise. Awo nno mweteeketeeke okubanga mutegeera biki ebiri mu program eno. Naye nga bwe mubimanyi abantu bakaabye nnyo. Abantu bakaaba abaami n'abakyala. Naye buli omu akuba munne akasa. Abaana b'ennaku zino bagamba akasa. Buli omu agamba gondi ya mukyamu, ona ya mukyamu. Naye tusaba bukakkamu. Era mmwe bakyamu. Ku Tronaz kwetuli. Tuli ne Fiona Nakagwa mu program yaffe ebiwoobe mu nsi y'omukwano kwe tugenda kutambulira awo. Tulabe yagamba atya. Naye era ekyaka ye kimukosa nnyo. Ayisiddwa bubi. Buzaako mulabe wa Tronaz Media. Fiona. Balabi ba Tronaz Media. YouTube channel Tronaz Media. TikTok Tronaz Media. Sanyuse okubasinkana olwaleero. Abagenda okundaba n'okumpuliriza. Mujja kiwulira kibatuulemu tewali kyakukola. Tokanga. Abaami. Abaami. Mbadde manyi ogamba naffe tuli baami. Anti mwena okutwaliza awamu. Ng'otweweredde. Ebintu emukola si birungi. Ebiwoobe mu nsi y'omukwano ye program. Naye nga tubagamba nti bannaye temwerabira waliyo Mulungi Cakes. Musobola okugenda ne mumuwagira. Mulungi Confectionaries. Asobola kubanga akuwa ebintu naawe ebirungi n'obeera ng'olyako ku cake. Cookies weziri, daddies, cupcakes byonna abeera nabyo. Osobola mukubirako ku 077 0 95 26 85 077 0 95 26 82. Ate bw'ovaawo ng'omaze ofune ezo bw'oba omaze ofuna cookies omwana mutwale wa Ebenezer Kindergarten and Primary School. Awe bujuuko tuke Nansana kwata ku Kyebando awo otuke bujuuko ojja kuba ofunye essomero eddungi ennyo erikyasinze okusomesa mu kitundu Ebenezer Kindergarten and Primary School.
osobola bakubirako ku 0782 664 0782 664 67 oba 0740 664 67 ja kubanga omwana afuna first grade ku P7 ng'ekintu okimaze. Wow. Ebiwobe mu nsi y'omukwano tutandise. Tugambe gwe biri bitya ewuwo abantu bakaaba abantu balajjana abasajja bagamba abakazi mweyisa bubi naffe ne tugamba abasajja mweyisa bubi abakazi bagamba nga banywedde bamuyita batya mufunza naye mufunza takoze mu basajja abasajja kiri kiti eyo shira price yagambe mbo banywa mufunza ne bafundira ddala agenda kulaba nga basibye naye shira price kamba kusasi mufunza bajja munywera bafundire ddala naye nga tewaba kyakkola ndeba okola otya ate mune baatugamba nti asindisa omwana taba kyekimu ne gwe balongooseza kati twava ku bya mufunza kuba tafunza lubeerera twadda ku byakutusala balina tusala tusigaze amaka amalungi naye bakuleseewo dda ne bagenda kuwa enzaala 6 nga bonna asindika kakati munnange abasajja boofunamu ku budde bo balaba edduka misindi bwoba toli ku bwangu totunula na mabega nze kino ekyantukako Mr. Troners wayise emyaka 4 egiwera bobalabala munge meka 10 15 14 simanyi 10 emeka ne 10 egamba omukazi ye afa omulundi gumu afuna ekizibu omulundi gumu omusajja akimukoze n'amuttira obulamu bwe bwonna ne bwonooneka naye abaana ba taata ba maama kiki tukoze tutya kakati olaba bwogwa ku muntu nga mutima gwafadda myaka 10 temulina kyakkola mulina kuvubiriza naye nga bwonoonywa enguuli empitirivu nokeera nga akatima kakubirira kapampinga entunusi noga neetaagayo ku kinyamanyama ote ku supu nzikakkanyeeko bwe tuba n'ebituli byaffe n'amabwa agataliwona bw'onfuna nkwata bulungi tokola ng'oli bye yakola kuba ate bw'obikola akyeze mba mbimanyi era oba obitegedde jjukira onsanga byange tugambe ndi mu kafo n'akasoda ina ebizibu byange ebyantuukako nkwanye atuuka wasanze ekintu kiri awo kamali eryo approach yo tebadde bubi gyendi nzikiriza ng'era ono bwe yakola twali mu kaweerege wa kuzannya bina Uganda omanyi talent yo tefa ne bw'ogamba nze kanfumbire munaye nzaala abaana era kijja ne kikutinkuula kikugamba ddayo wali oba oli awo n'olaba akalanga era kaayita ku NBS buno obuyita wansi nogamba nze ngenze kino nyaaba Innovage kamba imationing kubeera tebikyakola makulu tunoonya abazannyi b'ebina Uganda biki nga tweyiwa twali bangi registration sijjukira yali mmeka Narutandika bakuwa script n'ozannyamu nti gwe ojja kukola dda wali gwe tojja kukola dda wali guddayo wammwe ali ne mukulu wange munne nga tulondebwa nga tutandika rehearsals biki kumbe mulimu aneegombye akulabye va ku bino byengeza amata nego olabeera ettama liri kati naye bayireni teryaliko nga nakula bulungi nnyo ali tunnafulumya fotokopi z'abaana embuto okutuleeguuka ne abasajja bandi baye sitaani gwe tunoonya ng'ali wano naye nga tulowooza mbu ali mu ttaka naye nga omusajja ye sitaani kaakati omusajja oyo yansiima naye by then emyaka gyali mito sijja kujoogera mujja kunvuma manyi komenti eyo nzibwa bajja kunvuma naawe wali kaguuni emyaka gyali gitaali mito nno ddala
ng'aleka mukulu wange yali ansinga emyaka nga ye yeegomba nsi. Ebiseera nali seetegerera bulungi, yabasajja mbitya. N'osooka omubuuzaako sisita. Era teyayita wange, yayita wa sisita wange. Omwami oyo. Agamba sisita, mugendayo nno mwagadde this and that, biki. Munnange. Nga ngamba sisita kati nti sisita yangamba kati tukoze tuti. Kakati nga bw'omanyi competition z'amaanyi, bw'onokkiriza. Yali director. Mwami aneegombe. Bw'onokkiriza tujja kukuuma ekifo. Tujja kukuuma ekifo. Tujja kuba batabu. Kale. Omwami ankuba mugambo. Naye nga buli kimu mbuuza baaba. Kati baaba. Okumanya basajja mmwe temulina kisa ku myaka egyo mazima ddala. Mbakolimidde mufe nga temulwadde. Leka naawe. Kaakati munnange. Omwami oyo ng'akola ki? Duka kunzikiriza twadeetingira emyezi ng'ebiri nga nkyakaluba. Kumwebiri. Lwali lumu ssajja nali sinaamu kasente baaba ye yajja sisita. Natuke yamugamba aliwa. Tazze. Kiki? Mulwadde muti yamugamba nti ozuubwa ssente. Yamugamba mukubira gye. Eri ekikulu kiyaaye ekibitegeera. Amugamba atalina transport. Amugamba alinnye ppiki. Olwo tubeerawo nawa mu Katoogo. Ova Bwayise. Tuuka ku Edeni. Waliwo awo nga obanga natyo tuuka ku junction y'e Kawala Katoogo kaali Kyemmanga. Nga munnange mwabwenkwawa ne perfuming neetegeka nga ngenda. Kumbe mukulu wange ndowooza yali alunsuulamu ku olwo lwekyalina okuggwa. Kwe gakyabika bwe yaŋŋamba nti simbula. Ate ye yakola ki? Yayita eri. Yali adda waka ze ntuuka nga rehearsal zaawedde. Ono taliiwo. Ne baaba taliiwo. Ng'omwami yannyaniriza nti ate faayo tuulira awo nga bampa kyakulya nga ntuula. Abaana bonna tebakitegeedde. Ng'amaliriza buli kimu ssaawa awo 2. Ezekiro. Natukanga 11. Ssaawa awo 2. Tukwata kkubo. Ng'ajja ndaba mpa laptop, mpa eryanda lyayo, mpa zicaaja. Naleeta kamotoka nga mbatula tugendeko nze tugenda wa? Tugenda wako ojja kuddayo enkya. N'ogamba fudde nze kati baba. Omanyi nze nakati nakula naye ebintu by'okwegatta mbitya. N'emyaka gino gye nnina bwe tukola kalagana nti kwegatta. Omutima gumpa nfunamu eddayo oliyawo w'amangu. Ngenda ziyinza ogenda mu ttooyi n'emirundi simanyi n'ekyo kyava buto. Simanyi ko kyava naye nga kyo nze kasita neyo mba ndi mufumbo. Tumwegatta bunaku naye olwo olunaku ekigenda bbaawo omusajja n'asoobereza obugala kukwateko. Omutima gunkuba. Byanjagala kugendako manju. Kati ebizibu biri mu mukwano. Omusajja ng'atula mu mmotoka naye musajja gwe yenna gy'oli bw'olaba vidiyo eno wammanyiira mbwaggwe. Twatuuka mu restaurant ng'asaba ebijanjaalo kawunga n'amatooke n'aŋŋamba saba ky'oyagala ko nze bampenga ebibyo. N'aŋŋamba emyaka gye nnina gwe gy'oliiridde saba ky'oyagala feel free. Kanze bampe chipusi n'enkoko. Mbwe emyaka gy'alina mbuze gye ndiiridde. Emyaka ye gy'alina nze gye naakalya. Kati ye kitegeeza yeetaaga ebyo bijanjaalo naki. Nze nsabe kyenjagala kuba nga mbasaba ninga abampenga ebyo ebibyo. Akantu ako sirikeerabira kannuma nnyo mbu emyaka gy'alina gy'aliiridde yali annoonyaako ki egigye yali tagiraba. Gwe lwaki tewamuddukako wali takiwulidde? Bw'obanga ogenze era bambi abakazi bw'obanga ogenda ku date
tukolanga ekyobusino tagenda mu wadde n'ekikumi n'alidduse twamalawo okulya ne mugaa nze muneesina gyenda ganekwata akapiki kange naye wali toyinangaerinaamu wadde ate ataso asina kyakkola ng'atwala kiwedde nga tulya nga tumala nga tudda mu kamotoka nga tudda Ntinda kisaasi buyingira nnyumba kwegamba ebiseera ebyo emyaka egyo oba okyali mu miti obanga kaloboti okola kigambiddwa ate weetegerera bulungi otuula mu ntebe ne babanga bataddemu gaamu eweewumba tayimu etuuka yakunaaba okunaaba ateeka amazzi ekigo kyali bweru ateeka amazzi mu budomola akwata ebinaaba bye tugenda atuuka eyo nga ŋŋamba mbu anaaze ate ekyo kyo kyankuba wala nali sikirabangako ani anaaza banaaze nze omuntu omukulu anti yali akulaba ng'omuto ndowooza yali paati nako kaali kabadi kulaava munnaye ate tugambe eki nagaana ebyokunnaaza bannange nedda nogansagala kumanyiira emuganze kansooke naabe naawe onaabe nanaaba nga nyakulako kapale kange nga akakunya kwekyo konze Yesu onosinkanye Yesu simanyi nankola ebyabalungi kunjoleza akapale kyasanyusa nduka ku tayimu y'okukola kyoba nkyogere kyo nti oba nkibuuke okunaaba mu tuvaayo mu kiyiga twepepese tuzze ku buliri akumanya omusajja oyo yali muyaayi muzibu olwo olunaku talina kye yakola kasita yafuluma nandeka ewuwe naŋŋamba ojja genda ekawungeezi kasike ŋŋende kofisi nasanyuka nenkubira baba ne mugamba bannange ono nsanze faaza okimanyi ekiro teyankuddeko mwana gw'omusajja ategeera ng'era bwe yaŋŋambye nga bakomawo nga ŋŋamba togenda genda leero ojja gende enkya n'afuuka enkya n'olwo saagera n'ekyo ekiro ky'olwo teyankwatako konze baaba okimanyi ndi eno ndya buli kwebaka kulya yaŋŋamba mwana gwe wafunye weekwate bulungi olunaku olwokusatu yandya olunaku olwokusatu omusajja yandya teyasula wadde kagumba omusajja okusiriikirira kwakwejjukanye olwokusatu bandyampanise nga nzikiriza nga ndaba mutegeevu talina madde talina pressure nange nga nzirayo waka nanzirayo nali mbeera wa sisita wange endowooza waali wiikisi 2 nga nda ndiko sesema nga neebaka bataayi bange nga neebaka baba naŋŋamba naye gwe yenneebaka ekiro kimu bwe kiti waliwo n'ekiro defulu kiro naye waliwo akalundi kamwe waliwo ekiro kiramba n'ogamba leero bannange tewali kweba naye omuntu yasusizza ntunula ati kamu bwe kati nakwebaka nkeera kwetegeka sanga nnya kuddawa waka wiiki 2 ziyita twogera ku ssimu okwebaka kulinga okwebaka nsesemako gumu naye kyo side effect gye nafuna kwebaka nali neebaka kakati sisita yandaba n'akaleeta kabakulifu kawali
nina olubuto naye bannange omwami oyo tayimu etuuka omugamba nti omuwala nno yasoba sisita wange yakimugamba ebivumo byokka bye yalya gwe yatuma ebivumo bye yalya n'atuuka omugamba yagamba mmwe njabasiba munsibako obutobuto oyo omuwala mulungi muto olowooza alina nze nzekka mumukwate bulungi ababulire nannyene lubuto omutuufu olwo essaawa eyo abadde bebi kamurali afuse kamuba mmwanyi kaŋŋambe mmwanyi talumikako nengamba oyo musajja kubanga yali mulawudde essimu nenga oyo musajja yanjoleza empale nanaaza mu bukyala yabyogedde ekiro ekyo twasula mu blacklist natublockinga nga temukyaliwo munaddeyo kuzanya nzaawe ekyo gendayo eri nali nkivuddemu nengamba yayogedde ebyo sikyagendayo tinka kireebaga kandi bigambo byali bingi tebiyisikana mukamwa nentuuka nenkozesa ku ssimu ya kitange ayogereko naye talina gw'ataayisaamu gaali taata maama sisita bulaaza kasita omukubira n'oyogeraku ku nsonga yange nabeera abo n'akabuto nentubira n'akabuto nekaweza emyezi 4 mama wange yali Masaka nga jjajja okukyala eno e Kampala nga ndaba omanyi abo abantu abakadde baba tebakyakugamba mbu gwe nno oba akutwala kkebeza akugambirawo naye gwe ng'amabeere manene nga kino ng'obutunuusi jjajja bwe yali addayo ng'addayo nange omuntu ng'atuvumidde emyezi 4 tutuuse tukoze ki mukoze muwedde tumupoye tukkakkanye tutuuzizza obubina waffe wansi ekiriwo kyakuzaala ki mwana naye bannange tukole nnyo jjajja atutte mu kyalo mama wange yali eyo ng'alina waakola era naye yandabira buyeggwe mama nsonga meera ye nga kino nga jjajja amugamba omwana nno kino yasoba dda kino era bannange twagala nnyo bazadde baffe kubanga abalala bonna bakuvaamu omuzadde asigala nga waali naye omuzadde tava mu muntu teyankaluubiriza teyambuuza kino teyambuuza kiri antandika kubeera na maama wange andika ntinento naye natambulanga kilomita yajja wange abeera eyo oyita kyotera n'ogwe Kasasa n'oyingira munda bayitayo Kiganda oba Lukyamu kaakati eddwaliro kaŋŋambe ndowooza okuva e Kakiri ng'otambula olugendo paka Kampala yantinento gy'ogikolera yeddwaliro eririwo ova Kakiri ng'otambuza ebigere ng'okeera matulutulu ne bakwerekerako ne bakutuusa nga teriyo na makubo yali 2012 tewaliyo makubo gano nga bonosa nti baalikola oyita mu ttale eyo kwaju kamute n'otuka n'okola antinento nenkola antinento zange nga bwenzirayo ng'otambula tolina kyakkola ewaka tewali kagaali tewali kapi n'ebiseera ebyo 2012 piki z'enjuki ze nalinda bazaali mmeeti buli obwa green red meti naye nze kye nalaba era omwami anampasa wadde mwantama naye era okufumbirwa kulyani kuli part of life omwami anampasa
ebyokuzaala olindangako binyega kubanga ekintu ekyo kyankyaya n'okukola ki n'okuzaala oyo musajja kye yankola kilometers z'entambula mpanvu n'okola ntinento n'odda ewaka n'oli omummondego oba ettooke oba bulimbu mukene oba biki bambi maama wange ne jjajja era kana akakisa nkatwala beebaze nnyo Katonda bw'alizimpa ndibaako ke mbakolera naye tannazimpa kati jjajja wange baakubanga ebicuba ku kyalo nayagalanga nnyo ennyama olubuto lwali luyoya nnyama ne bagamba Fiona tulina savinga ssente ez'okuzaala olyange ekiriwo nga tobyagala waakiri ndi akasito naye nga ndidde ennyama kati olubuto lwatuuka myezi nga 7 ennyama yafuuka ennyama n'omuceere nga byoyagala wano waali wa jjajja kabanja ke nga across waliwo omusajja lwali lusozi kuba twabeeranga wansi waalwo nga lunene mountain ennamba waliwo omusajja alimako season either butungulu oba n'alimako kasooli oba bijanjalo naye ng'ekintu kiringa mu ekm kyalimiramu munnange nayiga obubbi wanyama wanje ng'oyo omusajja yali yalimawo kasooli kasooli oyo nga ali mu ssali akaze tannamugjamu alina ekiteeteeyi kyennyambala nteekako boots n'akabuto kange nga kantumbidde neneesoggamu ekasooli nennoga njagala ndere y'akasooli ggula nnyama vidiyo eno bw'eneetambula ejja tusanga abafamire y'omwami oyo byebino ebyantuukako tebansonyiwa kubanga babadde tebabimanyi ow'ekitiinisa omwami oyo bakusonyiwe kubanga tebansonyiwa naawe si gwe yali abikola kubanga tewali musango singa yali yalabirira olubuto lwe saalibbye ogamba taata w'omwana bwe ŋŋamba famire ye nkakase mmanyi bulungi tensonyiwa bakuleke naye eraba ebyatuukawo ku mwana kati gwe kulwa mutabani waabwe munnange nga nziba mpakira mu kikutiya anzizayo ekiro nga ntuula bali baba beebasenze mba ntudde edi mu kukongola nkongola kasooli n'aweramu emukyalo bapima ndebe kidomola kino kya liita 2 okisalako yendebe kasita ewera ngamba ennyama eyingidde mwana wange tugenda kulya jjajja tagiraba oba maama kasooli ati kaakati balima ku kyalo balimira abalala ne bafunayo ssente bazinseevingira kukola ki ne kati ono kasooli tebakubuuzanga nti avuddewa nga nabo essaawa zange bazimanyi bandeka ne ŋŋenda nzibe ndi ennyama bo tebasaagigula ate nga bamanyi ne banakugaana ogenda kutoloka nabba kasooli wa settabi paka kuwulira lwa nnyama naye nga tayomba nagaba naye babba kasooli wange kayo bambye bannene ku kasooli kubanga omenya ono noddamu weebale nnyo ate okwonola mukono okumanya nga nze banne nayagala ennyama ebisa byannuma era ndya ennyama bwe kisirika nga nkwata effi bwe kijjanga neenyula kifi kyo ng'okikutte mu ngalo bambi katonda nsonyiwe naye nabba kasooli wa settabi kyo katonda akusonyiwe naye twakoma okwogera n'omwami oyo ndowooza olubuto lwali lwa myezi 4 tuuse mu 7 tanyiga tetuddamu mukubira taddangamu kutunoonya mbeddeyo lukula myezi 9 tekaseera yali sizoni ya miyembe nga ntuula kukataasa k'emiyembe omanyi olubuto nga lunaakuluma wabaawo ekintu ekitali kya bulijjo ky'okola
Ali ntudde nali akatasa k'emiyembe nenkakomya mu makkati. Mpulira obunsalirira. Abaliwo ne beeraliikirira. Nga maama oba bwe bo. Bo nga bagenda mu nnimiro bagaabwe bweyongera noga ku bulandira bwa ssere. Obugaaya. Nangaayabo bulandira. Nange nalindukooye nabuliira ddala nga njagala bibe nga mukama bibe byebbyo. Saawa 3 za kiro abagamba naye ono engeri kasooka bambi baayagala bagende wa mulerwa kuba abasawo baalinga nniya babanga ba mulerwa. Nga mu ngeri gyasooka tugenderewo ade tebunnakola ki tebunnaba kweyongera tugenderewo tatutwala nga biwala ttaka ekiro tugende wa mulerwa wa mukyala Kiddu. Tubeerayo nga mpima ajja kuzaala ku 4 yakuzaala ku ssaawa nga 4 yana ezituuka teri naye nga byo baba bijja bubi nani stop seebaka naye nga y'ennyama weeri awo n'omucere byawoze dda mbikalaatula nga binyuguga. Olubuto olwannuma olunaku olusooka olunaku olwokubiri oyo omukazi yali yeepanga okugozaaza n'abaliko ekiki byonna ebirogologo biki namulema amalawo ennaku ezo nga gwe bayita Fiona takyali Fiona ngemba zinguddemu ng'onkolako bwoti nvaako vu namugenda mu ddwaliro eddene twavaawo kiro ssaawa nga 3 ekyalo kiri bannange Chembade mwagalize mbaze chibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage awo ku Kalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwaleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ana mu 2 ana munya insanvu mu 6 Tronaz Dry Cleaning ebujuko Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuletedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 insanvu Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso abalonda mulonde naye mulonde bulungi kyolaba e Kampala si kyekiri mu byalo ekyalo kiri tegwaliko ddwaliro lya gavumenti lye nakugambye liri lyeryo eriri mu mayiro empitirivu kakati nga bamanyi nti Masaka basuubuzi babanga ne bummeeti baneiba abamu busuubula mwanyi zaabwe naye ekyeseerabira awo ewooyo omukyala navaawo nga sikyasobola fuka simanyi kyava kuki oba yankuba nnyo emikono oba omwana yakola atya simanyi naye navaawo sikyasobola fuka ng'omuntu wakola ki wafuka olubuto eruba luluma omuntu ng'ali mu labour pain lukendeeramu Ninzo olwange lwazimbanga lwa musula. Nga nti bakupiika chai ebijaani ebyokya. Ate sisobola kukola kikufuka. Nywa chai ebisabijje. Bichai nabinywa kuba emyaka gye nalimu nga gigonda nayenywa fewe titowe twali. Naye awo navaawo sifuka saamanya ki. Oba omwana yali anyigiriza kawagonze simanyi. Matutuuka wa kojja nga kojja atandika ttagala kunoonya kapiki kantwalewa mu ddwaliro otuuka bannange sirina mafuta agaweddemu mugende w'omulala munnange kino yasuze gindi etuuke wa muzeeyi Mikairi nedda mwami simujjukira naye omanyi okuvugira kapiki
kapicha ku kampi. Kategere. N'ebisambu by'ekyalo nga bw'obimanyi. Emiti giba miwanvu ensiko ekoma muno. Nze naye siri kyerabira kuba twatuula kapicha k'abantu bameka? Basatu. Naye ng'obuti bukuba obugulu. Mubeeramu n'obukonge. Akasozi mukambuka amagulu galeebeeta bulebe. Galeebeeta bulebeesi ku ttaka. Tugenze. Tutuuka mu ddwaliro. Bantwala paka mukyala kojja wange yalimu olusawosawo Oluganda. Olubuto lwannumira ennaku nnyingi. Ate muvudde wa mulirwa mugende wa musawo Muganda? Anti ng'olubuto lwange luganye okukola ki? Kukakana. Terukka wansi tewala lukke. Lutumbidde. Gamba olubuto baaluwanika. Essaawa eyo ng'olina kye weetegerera. Bali kye bategeera genda. Wa mukyala kojja yalina akasabo nga kaliraanye ennyanja. Kali waggulu ku nnyanja. Kali ku gundi bakiyita batya ekizinga. In fact era kyakizinga kuba kyalinga ekisozi nga wansi eri. Nnyanja waliyo bino ebigondi. Kati okukigendako ng'oyitawa. Anti bo baali sayidi eno. Ategeeza ova wali akasabo yakazimba eyo. Ennyanja eri bweti. Twesonseka. Banazizza kino bannaza kiri. Nga naye ankuba omukono ng'agamba bannange. Omwana omuto guno n'obuviri buno mbukwatako. Naye ekintu ekyasinga okunsesaawo oba nakati kye siryerabira. Waliwo ebintu ebibeera mu nnyanja ebyo. Oba bakiyita batya? Tekyagala muliro. Bibaamu nga biwuga naye biringa ente, byakula ng'ente. Ebirabika ng'ebiseerera. Ebyo. Kiwugira mu mazzi. Neerabidde bakiyita. Ekintu ekyo kyajja. Mwalimu akataala. Ndowooza kyali kyagala kataala ako. Bwe kyatuuka ku kayumba bwekiti kiwunyiza ne bakafuuwa. Ne bagamba bukiikyo kizze bannange tusirike. Toba nti ebisa byali binkalakata. Ekintu ekyo kyajja twasirikira mu kayumba naye ng'akayumba baakazimba mu buti buno obweweeta mu butuufu nga ne bwe kikatomera kitutuukako. Naye nga lwali nakuzaala mwana wa musajja munnange. Ate munnaye amagezi agajjamu teri yali akuwagira kukola abortion. Ekintu ekyo kyali kituliiriddewa waggulu ku lubalama kyava eyo mu nnyanja ne kituuka kwa kakayumba tuli omwana ti mpoowoola ne lusirika byannumanga ne kyennyula ne kiddayo ne nolya nga kigwayo pa ne tukiwunye naye tulina olinda buke tulyoke tuddewa tusatambulira mu nzikira tuddewo oyo mukyala kojja naye awo nawo zaali mu 12 ne banzijjawo naye era nga nawo oyita mu ttale lunaku lwakumeka lwa 6 bantadde kagaali kano neggaali ze bayita batya maanyi ga kifuba mukyala kojja akutte mayembe jjajja ne maama basindika manyi okubeera nga akabizzi nga babuzeemu kimu kunsibamu nkoba Embeera nga akaberege basukume eggaali mukyala kojja yegundi ambulance twala mu ddwaliro. Kati akapikipiki bakazizaayo ate? Kaddayo n'okuddayo kanvuga kuntuusa ku koolansi banvuge bantwalewo ewayo mukyala kojja naye nga ye gy'abeera Kisenyi era oyita mu Gusambu wuuwu. Kati mukyala kojja ng'agamba nti kati kasita akoze ku kino olubuto lukakkanye ngende mu ddwaliro ezzungu ojja kuzaala naye ng'era sikola kisifuka abanteeka kagaali iiza kye nalaba naye naddayo n'agamba emikisa n'afuna ewuwa nga bantuuza ku koolansi bankulukusa paka ku ddwaliro lya gavumenti kagaali okwo
natuukawo eddwaliro ly'e Kakuuto. Geoffrey Lutaaya siyo Kakuuto Geoffrey Lutaaya wa miti ebiri mukyala we olukuuto olweza lw'e Kakuuto. Katuuka muri eddwaliro nga waliyo ttaala za mikono ez'amafuta ezo. Tiwaliyo masannyalaze oba gaali gagenze oba gaaliko saabitegeera. Katuuka muri eddwaliro ne bapima ne bagamba obadde mumukozaayo kyono naba naye yonna yezimbye edda tekyasobola fono tetulongoosa. Naye nga sikyakaaba bisa ŋŋamba bannanga omusulo gundi bubi. Obupiira bwaweddewo waliwo akapiira akammanyi kye tukola mugule amafuta gagumu kitundu. Bwe tumala okukakozesako oli tukatokosa ne tukateeka mu mulala naye n'agula amafuta n'akafumba. Munne nga bafumba kapiira akatokota bulungi nga bakajjamu nga bajjamu omusulo naye nga nalaba mu bibakuli byabwe mwe bagugiramu nga tegukyali musulo nga ndaba nga bw'onookwata oba notonyeza oba nga bw'onooyoza enkoko ku gisazi amazzi g'oyiwa gonna olaba gabaamu omusaayi gaba tegakyali konko mazzi. Munnange nga bagugjamu nga mpulira ku mirimu naye nagenda otutuukamu eri eddwaliro nga sisobola ne boogotta akammonde nali seepanga kulya kifi nga tokyasobola sikyesobola kukagaya nga seeti z'amannyo zonna zinyeenya gonna nga ganyeenya nga saagaaya. Kati ng'okumala ekyo ng'olwo balina okukusitula ate bakutwale ku ddwaliro eddala. Twabadde twasulawo ne tubukeesa ssaawa nga 10 ga musasula ambulance ono omwana emuvuga epaka wa ku ddwaliro eddala nga sikyalya maze ennaku 3 olwo sirya wabula nnywa bunywi naye nga n'ebyennywa bwe mmala obbinywa ne nguwulira balina kukola kigugula amafuta gaago mu kitundu batokosa akapiira baggyemu omusulo nga bikwata kkubo nga bamama bakkiriza mbu ate ambulance tennaba kudda naye omwana mwanguye mugende mufune emmotoka nga tutuula ku maini takisi ebiseera ebyo sizijjukira ziraba wabula nzijjukira Costa ng'ejja ng'atuula muli naye ng'abantu bonna bantunuulira engatto zo simanyi gye ziri ndi mu luteeteeyi naye kati Kakuuto ovuga paka kyotera bw'otuuka ekyotera n'olinnya Rakai nno tewaliwo ddwaliro lisala wadde erya private. Ndi Kakuuto ninazaalira balina kunnongooseza Rakai emmotoka bagivuze tuviiriddemu ekyotera tutuuka ekyotera emmotoka esembayo egenda e Rakai ng'eri mu kubulirayo tewali mmotoka ndala. Ebiseera ebyo emmotoka zatambulanga ku ssaawa mbu tulina ey'essaawa West n'eya West ey'ekkumi bwekuleka napoteya tolina gy'ogenda kulaga odda waka n'olinda. Ayaleeta ebizibu ebyo byonna taddangamu kulowooza nti tamanyi nabinkwatako tamanyi tewali ne babawo ebyokuzanya yabivaamu naye yabyesonyiwa yali yabivaamu. Omwami oyo sirimwerabira paka kufa tamanyi byentuuseeko tamanyi na byendiko tutuuse Kakuuto ebuliddeyo linki nagwawo ku shero nga gampedde nga ndaba kati ndi kaleberebe ka kufa lunaku eyo wiiki nno ebisa bikalakata omuntu omu nga tutuuka kati waliwo kati nga ye munajja mu kyalo nga muzze kulumba oba mukolo ne mugamba ne musula nga omukolo gwankya kati ne mujja kati nga bw'onootuula ku kafo nga kali ku kkubo akasanyukirwamu baali awo nga bali mu kunywa bbiya yali kanne omusajja oyo nannengera n'asala n'ajja n'abuuza bamaama mwannyinaze abadde ki nga bagamu nange lubuto kati olwo olubuto nga lulubuze terulabika nga bakunnyonnyolera nti munnaye ali lubuto kuzaala ng'ayawukana ku banne ng'aleeta emmotoka gye bajjiramu mwalimu n'amasuuti makanzu emabega
nga bikwata bifunya ateka mu bbuutu agamutuule muddawa maneja tutwala tamanyiyo jajje yatula maso namugamba kwata wano kati weta musajja nga atuusa era kaayi ng'akyusa ne motoka paka ku mulyango gwa wodi y'abakazi ng'agamba nga bamuwa ssente ng'agamba nedda bambi kambasabire azaale bulungi nti bannange weebale ng'agamba mwannyinaze ojja kuzaala tofaayo konze kale nze bwe natuuka eri nali n'ekyayi neewa ekitanda nga tebannakimpa n'engweri bagenda okuŋŋamba Fiona wennyaba ofiiridde wa ani okikuwadde nga gwanjoge ayogerako onoonya buzibu onoonyako buzibu nga batwala ebinjogerako nga nyaba vaawawodde eno bagenda okumpima nga bagamba naye ng'ekyewuunyisa centimeters teziva mu ffo n'abaana teyeggula nagamba ono eno yeba alina damage ku n'abaana yazimbye edda kati netajja sobola just kugezaako tulabe nabo bandekawo nga binkalakata lwali lwa 6 nga bakutwala mu theatre lwe natuukawo awo kweri eddwaliro weekend nga neera n'omusawo alongosa talina kujjanga 8 gwa kiro taliiwo essaawa zino balina eggumiikiriza naye nga nze sikyakaaba bisa nkaaba musulo musawo omusulo nawo nasanga obupiira bwaweddewo era erudda ne Katonda mmwebaza omuntu nali siri wakufa kakati nga bamanyi eddwaliro eddene bakofulu bonna babeerayo bo baalina engeri gye batetenkanya akuuma baakakola batya tebakozesa kapiira banzozekanga akuuma awo baalina emimwe ebiri sibijjukira na bulungi ne bagujja naye ng'era olaba musaayi saawa 10 saawa emu bakonfaminga nti ndi wakulongosa naye agenda okunnongosa wa 8 gwa kiro tuli mu ssaawa mmeka oli ku lisiti bantadde ku lisiti naye ebisa byali bikulumyeko nga bikuluma kumukumu teweebaka nze badde nga mbogamba nze bizikutidde ebisa byannuma kumukumu nga sikyebaka amaaso gakoze ebya black tuli mu nnaku lwa kumeka wiiki emu n'olunaku lutya lumu natunulira ku ssaawa y'eddwaliro nga ndaba nfu ebala bubi nga neebuuza essaawa zituuka ddi 8 omusawo oyo dokita oyo ajja anannongosa ng'omwana ono sikyamuyita mwana anzijemu nkita kintu musawo atuuka ddi anzijemu ekintu kino nga nkikooye kino ekyana mukijjeemu kino ekyana nze nkikooye ssaawa zeerinnyako bwerinnya ng'olina ebizibu obudde bukya enamba y'omwami ogiina mweri naye omuntu yali abavvuddeko n'abamanyiira na buli kamu ne muwanika nemugamba oyo nemukkiriza nti owaayi tufe ku kyakuzaala tulabe ekiddako baaba waagira n'akubirako byonna yali abimanyi ebindiko bonna abafamire munnange 6 naye nze nasumbuwa abasawo abo tebalinneerabira nagamba sifa bwomu nfa naawe baatuuka ne bastabilizing embeera yonna ne wasigalawo nze n'abalala abalumwa naye nga bategedde nti oyo wa South oyo wa West bayingidde akasenge kaabwe beebasi nga nzija nteekako ettaala musawo omusulo bannanga abajjanjabi ba Fiona mutuyambe fene twazze kutunula ppaka ku makya tugenda tugujjemu nga bagujja baaba bakagujjamu bazzeeyo beebikiddeyo mu kasenge nga nkomawo teekako ettaala fujjo omusawo yatuka saa 8 bajjuza wano bajjuza wali ne mbagamba naye mmwe mumpaddeyo nfe biki bye mujjuza ebitaggwa ng'olwo ntandise n'okulinkinga ebintu nga biringa pupupupu naye nga si pupu biringa oyiro bivaayo nga biri mu kkala ya black binvaamu ninga bannange bwe nzija mu maaso gaabwe ne bagamba ne mundese nfe
mundese enfe dokita nga temumaliriza. Twayingira theater ssaawa 10. Ezo kumacha. Nga budde buli mu kucha. Nalina ne party gyembuuse ebisa birumira muno bwe bati. Wano wansinsi ne mugongo. Ebisa byange byatambula ne bidda wano mu kisambi. Nyankwata leesu. Nosibawo. Nesiba. Nenda bajaddala nga nsibidde landoza kuva ku ggumba. Awo nga mpulira ku buweerero ne biva mu kisambi. Ne bidda mu bulago. Nga bankwata bukwasi nga neetuga. Teeka mu bulago neweza nesika. Mpulira ku mirembe nga nze no sikyalinayo buzibu. Mu binnumire wano n'emabega. Ng'eyo byavuddeyo dda ndi mu kwetuga bwetuzi. Bansiba leesu bwenjejjako misinde gifuuse emisinde. Nze ebisa byange tebyali bano bebikutula amagulu nga tebavula bwavuzi. Misinde. Bananga mu mugobe wuuya nga sifaayo oba olaba bbiri kuku wange oba mabeere gwe ekizibu kyekyo kyange. Bantwala mu theater nga kuno okugulu tekukyali kwasobose dda ntambula up and down. Ntuuse eri mu theater bambala girave emwemu we banyumya ne mbagamba ningenda ne bagamba ne mwagala nfe mumpereddeyo ddala basawo. Tujja Fiona tujja kakkana nga temumaliriza. Bwe bambala ayo besiba ku mutwe. Bwe bambala ebigaalu bindi. Fiona kakkana bantadde katana nga bagaba ne munfunireyo akantu konna wensobola owanika okugulu kuno. Okugulu kundi bubi. Sikyaka abamwana bisabe nno kugulu. Kugulu ng'omwana ali mu kugulu. Tujja n'afuuka tujja. Ngera olabe ennaku zino TikTok bataddeko program bakuba kalifomu ne bagamba bala tulabe wookoma ogenda kubala ppaka ku mmeka n'ogamba 10 zisobola naye ekinene nnyo bw'oba wa mutwe omugumu ndoza 20 oba 18 ndaba basembera 20 ogiba 20 abajja banteekako bankuba kalifomu eddala bafuwanga mufuwe kubanga nawuliranga muwunyiza banongosako eriiso badokita mmwe mwenna abalongosa amaaso mukama abasaasira era bongera amagezi mangi. Omayo omusajja okugamba akola bw'ati n'agamba olugalo luno lugobereze omukono kati gwe ng'ogenda olugoberera kati ogenda kulugoberera ng'empisa erumye mu liisa gamba tokomya ulise empisa ng'eyavudde mudde. Bagezi ate banne balina obumanyirivu. Ebika balinga bamufuuyira nga kuba bo baamalanga okwesabika ne bakufuuyira. Nga batandika Fiona Wanji oli otya gyendi obeera wa mbeera Kampala naye no najja kuzaala. Tubalireemu ppaka ku 10 bondooza baalaba dda nga navuddeko dda nabala 2 teyayatuka nakwatuka ngenda okulaba ettaalo manyi balina ettaalo eyo ggulu ddamba bali kubamu bwe bati era gy'ofa otunudde guggwamu otunudde awo eyokusatu naddamu owulira balina obuzzi oba ddagala oba amazzi amayinza nabeera olubuto nga saagala kunaaba naye buli ssaawa ngamba empewo oyogera ku baafu ogenda okuzaala ng'oli mukyafu bwoli naye saagala kunaaba nga nnaabako mu maaso wano wootegedde mu bukyala ng'okunaaba kwange tekulimbe okunaaba kwange nakwatanga otuzzi otwokya nenkwata katawulo kwesimu muwa abakazi ebitiibwa ababazaalira abaana gwe olubuto olufulire lukujja ku mulamwa gw'okunaaba nga gwe n'ebbaafu temukwata kwesiimuula nagenda owulira baagidde bakwata kkoto ndowooza ne bamulumisaako obwo obuntu balina amazzi ago gabanga ge bajje mu fridge owulira nga tunyogoga banaaza wano bagenda okukola ki okusala
awo nakoma nenze byenzijukira byenninga byenziga nawuliranga omuntu gwe basokola eno mu mbirizi nga bataddeyo ice ya nnyogoga ennyo mpulira bakyusa naye nga banzija mu theatre 12 anteeka mu ward nembanga ddako engulu naye ng'abantu ndaba babiri obuntu obumulabamu abantu tewavuma bagamba abantu abakomawo kuva mu Nadda nali manye ennaku yange nange nabalabako badda babanja abaana baabwe beesikambulako kanula kulwana naye nabo baabeetegekeranga baabakwatanga ng'omwami ne maama we oba oluusi ne muganda baba bakutte ebigere abalala bakutte emikono todde bagamba akomawo ng'abukuba omukamba bavuma nno naye nze ate 2012 baalinga bakufiisa kalambo nga si bino nti bakuba eno mu mugongo wafanga wenna ku ssaawa 10 ez'olweggulo nadda naye nga ndaba babiri first naliruka organizingako maama ne muyita maama nagamba akomyewo nenzikira ogwokubiri pakenkeera saa 11 naye nze ennyonta gye nadda mpulira nze eri simanyi lwaki ennyonta nasaba amazzi nenjagala okwebba ngende ku ttanka mpulutule ku mazzi naye baayangwa ne bagaa nti bwe mugamuwera akolaki obulamu buba bugenze wakoma nga nvaayo bulungi naye nze nadda engulu nga saagala kumanya mwana oyo lwaki kubanga nze bwe nayitamu appetite emwagala yabula nze saabuuza buli gwe nalaba dda ng'ate nze ntereddemu nga ndaba omwana wange aliwa nze saamubuuza nga bwana nali njagala kusituka ndoza baali bamutadde eno nga kabina binene aŋŋamba omwana tomulinnyako nze nazadde nga towulira ng'akaana ka bulenzi ebiseera nno ebyo nga n'olukindo tebakukkiriza nnaaba nogamba otyo luli lwali lubuto olwo ebbugumu oba ofuna ettuufu kati njagala kunaaba naye nga bakusiba ebiveera ne bazzaako ng'ekigoye ne banaaza waggulu ne banaaza wansi ne bagiraagira awo nga booto bw'obeerawo ng'omala ennaku nnya nga tolya ng'ebyo ebicupa byabwe ebyamenvu apo byobeerako byebikufiidinga simba ndi ku lunaku olwokusatu banenga enjala ennuma kyayi nga bampa akatundu kati akanoza sukaali bwe buti ejjiko 2 zino eza sukaali aze bakuweeza omukyere n'akammonde kamu butuufu nga teguggwa ali mu kiyigo eyo maama antutte kunnaaza yeerabidde ebbaafu addayo kunona bbaafu ndi mu kigo nnyimiridde n'enku ennuma y'ekigwo bwetu ku tailozi amaaso waggulu bagenda okuyita maama wange nga nze ndi ku ttaka bankutte olwo olwokusatu lwe bamugamba muweeyo kacaayi linali sirya muweeyo kacaayi eyo njala saamanya jjukira edda byali biwuzi baatuva kuono gundi kati gaamu aliwo edda byabanga biwuzi ngera biba bisinisa amannyo weetu mu nnyama ozikosezza eno gye baasumikira waata naye tetwamanyirawo nti watadde nga nze nzira mu kwesabulira bukyayi ng'atandika ku bumere buceere obwo bugiko 3 n'akammonde kati mumuwe ku buseera nga bampa obuse naye nga mu butuufu tolina kyowulira mu lubuto kumala galyako ali mpeza wiiki enkeera bansiibule kubanga baakubezangawo wiiki mmeka 2 kati emu nagimala nali mpeza ey'okubiri nga enkya situka okufuka kabaketi saa kiro ngenda oyimirira bwe nti nga masira gafuuwa luga gaali omwo nga geetokota gaabaluka bubalusi enyimirira ku baketi paka bwe gaatandika nga gatonnya butonnya ttondo
Oli wakuddamu. Kati awo wennalamira ne ngamba. Oli wakuddamu. Luno mpedde. Ku byonna bye mpiseemu n'ottanantanye. Bajja ku makya bampima bagamba tegali munda. Gali mu lususu. Bannange Mr. Troners banyiganga buli lunaku emirundi ebiri. Kiriki ekyokubanga gali mu lususu kyali si kibi nnyo. Tekyali kibi nga siri wa kutaggulula. Awo nno kale. Gaali muleeye esooka n'eyokubiri nga munda. Balina okunyiga bunyizi. Tegayisa leeya ya ssavu. Bannange. Banyiganga n'otuuka ng'olinga ekibumbe, ng'olinga takyawulira bulumi, ng'olinga akabumbe. Omusawo n'akugamba mmaliriza vaayo. N'akwata omubisi eryo eddagala eryo libayiwayo eribimba okyovu. Nga baliyiwayo n'olaama ebibyo. Ne basokkoolayo, ne bayiwayo omubisi gw'enjuki ne baggalawo. Buli lunaku. Anyinza okgenda emmanjwa nti sawa etuuse. Ensooka gayitamu awo kutya. Omusawo olumulaba omutima pu. Gwe buli kimu okitya. Obulumi. Paka era bansibulanga manyi omubisi gukuza ennyama yakula n'egatta kafuuka kabwa. Ne batusiibula ne tudda ewaka. Nga mulina okuddayo eri. Gye twava. Twalinnya piki. Omalayo bbanga ki? Ewa. Mu kyalo. Nagendayo olubuto lwa myezi 4. Ngamba okukomawo e Kampala otuleetera omwana emyezi gyali eja. 2. Ngamba kati this is the right time. Kanzireyo ntwala omwana wa Bendi. N'omwana ye yali mukaabi. Erinnya lyo bambi baganda nnyo. Erinnya lya Mukaabya. Emirembe tewaba. Bw'otuuka e Kampala okwata omwana ono n'omutwalayo. Nali wa myezi 2 ng'ate mutwala wa gye mmanyi. Nze nagenda wali we kyatandikira. Ne mbagamba mwasiibye mutya n'akaana kange mukwano gwange yeyamperekera. N'akaana kange. Nga lubuuza omwami gwe bayita gundi waali. Tiwaali naye bagenze Lugogo. Balonkinga emirimu oba buli mwaka. Bibeerayo ye Lugogo. Nga yali wagamba naye noono gy'alaga mugende noono mujja mulaba. Wangi taata? Omwana owange. Mugende naye. Naye bamulonkinga e Lugogo. Bamulonkinga. Ng'atuula mu takisi yagisasula tebakwata ku zaffe. Alituuka Lugogo nga bamuyita. Jangu. Ku katimba gye wali wapakinze emmotoka. Kiki ate? Tiwaliwo abakwagala. Baabano. Ne bannange gwe musajja gwe. Yatandikira waliwo yakoma okuvuma. Yakoma. N'asooka kuwarabula. Nti osiibye otya ssebo tuleese mwana ono ekituleese si kusaba ssente z'oba twagala linnyo oba oli muweera wano. Gw'omanyi. Tukulinaako mutawaana. Naye n'ekyokulala enjala etuluma. Twakedde nnyo. Eby'ekizadde byo twabivaako. Atugulirayo awo amenvu yenna nnaakubye obukalu oti wa buvunaanyizibwa nnyo. Bw'omuvudde eri mu musana guno nga gubookya. Omulese omwana. Waani? Naye nange waya nalinamu ntono kuba nali nakoowa okummanyiira. Kyava yakugulira amenvu kubanga bagamba taaro kutambulira. Akusibirayo amenvu. Ne mugamba obaani gw'obigamba omanye ekituleese linnya. Omwana ono wo yazaalibwa ennaku z'omwezi bwe ziti. Olunaku lwali lwa bwe ruti. Kakati ndowooza kye tunonye linnya si kutujerega kutuvoola. N'akuba essimu. Sawuya. Gyebali. Munnange ndi wano. Mbuba ndeetedde omwana. Ani gwakobera Sawuya mwanyina? Muganda. Oba oli yamugambanga biki? Kale mbuba ndeetedde omwana mbu wange.
yayina ekyejo naye buli obusiru bwe yalina nze sibulabangako kuva nzaalibwa nasookera kubulaba ku ye tubeera awo n'akubira nadda ebbali ndooza n'akubira ku beewaabiriza bamugamba oba mwana muleete tulabe baba aba waffe bino tujja kitegeera ye ng'atuwaayo awo omutwalo ogutuzaayo ng'agamba nja kukubira kunaku bweruti tali tugenda mu idi esooka ye mu mwaka oba ye Ramadani oba yali adduha oba esemba sijjukira na bulungi atugenda antwala ewaabwe omwana bamuwa erinnya yakutwala mu idi musiraamu siraamu okay Haji Sheeka omwana bamuwa erinnya ng'omwana waabwe ddala bali olwamulaba abakulu ne bagamba tokiddamu oddangamu nekyogerako oba bansanyukira nga tuvaayo nga tudda olunaku lwatandika okulabirira olwategedde omwana we kayiri erumye omwana bamutayiridde keya shoppings ebyebule n'ebweyabiresi kati mwana yalowooza ku kizadde kaakati afuuse omwana n'ekibuuzo kiri nti lwaki mukkiriza abaana be bazadde mugaana embuto ng'ate weetaba mu kazannyo k'abakulu nga totaddeeko kondomu ekyokubiri laavu mugijjawa eyagala abaana nga temwagala bamama baabwe ababazaala naye nga bifo omwana teyaliiwo mwe mwatandika ebyo ebibuuzo mbibalekedde abasajja ku mukutu kwe tuli Tonas Media program yeeyo ebiwoobe mu nsi y'omukwano ndowooza owulidde abakazi balina obulumi kakati awo then oveeri ng'oŋŋamba leebuleebuwo lwaki siikuddemu bubi kubanga bintu by'okuzaala kufa kuzaala kufa neno wabona omwana wa muno tomwagala oba wali oyagala kuyitamu kukebera ku bitabo kondyambadde wikizo keyambala kuba ffe tutera obbagamba muneeteekako ate n'agamba mbulwaki yali munenjafuna olubuto ate obulwadde bagambye saakulabirira mulina ebintu byammwe ebyo bimweyogezayogeza ng'abantu abategeera ennyo naye nga temutegeera temutegeerako ddala kakati gwe lwaki tomugamba obulwadde lwaki omugamba olubuto byonna mbyogedde mpozi gwe atawulidde bulwadde byonna mbyogedde naye tebabyagala baagala live tebaagala kulabirira naye oke toli willing kuwasa kuba tonnatuusa labirira olubuto bidduka embuto singa obulwadde ebiki ebisajja bidduka embuto singa kati omwana sijja nakulima nti manyi bwe yenkana tokoleke kwe byonna bye nayitamu ne bwe nkuba essimu ne mugamba njagala mmulaba tamumpa omwana alina emyaka emigaka ayinza mu 12 13 wamukujjako nga yenkana tamumpa eri myaka ena bwe waffe tuli bakaafiiri erujja sobola kuwa mwana oyo musingi gwa ddiini ye nekitegeeza nti naye tolina mulabako nti obusiraamu bugamba bw'aba alaba maama we abajja disrespecting ono ali mu mukuza naye waliwo amateeka ag'eggwanga ag'eggwanga gakola kwani gakola kwalina ssente tolina ssente ofuguma abeerawo abeerayo simanyi gye babeera kati kujjako mmanyi waabwe nti yo nagendayo gye batutuumira erinnya naye kati naye amuyina alowooza alina omuntu olina sitaani omwana ali awo gwe muyina nennyina tamanyi bwafaanana kati ndowooza ebirala tujja kubyongerako with time nga tulabe kiki ekyaddako awo
osigadde ng'okitegedde nti oluvannyuma lw'obulumi obwo bwonna omwana baamumuggyeko ne bagamba kati nze gw'osanga oludde omutima gwo gwafa producer ng'ajja ng'akutokota naye temwerabira kati ebyo byonna yabyerabira ajja ke kaseera afune omuntu asetoli kyo kyekituufu naye bbi ebyokuzaala natandise nga nkyogera osooka n'okwatamu eyo break kuba kirabika omwana yekizibu mba temunnaba kufuna byambuto mubeera okke bwe lujja n'alabira ddala ng'ofuuse sitaani munnaaye katuve wano tujja bagamba nti mubeere bulungi mweraba